Ulumi bwanjawulo omwana wange yamutwalanga ennaku z'omwezi 5 n'amutwala essaawa 2. Ababaka ba palamenti nga bakulemberwamu akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba beekomamu ogutaaka ne bafuluma palamenti olwa gavumenti okulemererwa okunnyonnyola ensi ku bantu abawambibwa okuva mu mwaka gwa 2019. Tuli beetegefu ennaku ezo okuzigumiikiriza ziggweko kasita kibanga situddiddwamu nga tusobola kuddibwamu. Wano sipiika wa palamenti Nnaalongo Anita Among we yalabulidde ababaka bano nti bwe batakomawo mu palamenti wakutandika ku nteekateeka ebagoba mu palamenti wabula nga kino Mathias Mpuuga Nsamba yakiise kunyumya mu mboozi. I am going to invoke the rule on the 15 sittings and I want you members to come to the house. Don't miss for the 15 sittings. Fuga parliament nti bw'obuuka entula 15 osobola okufiirwa ekifo kyo. Sipiika ndowooza mutuufu era abo abeebuzaawo nga tebalina nsonga nga gye n'otafiire mukyala Museveni n'abalala mutuufu okubawooninga obuteesulwa bantu za parliament. Yali tagamba opposition kubanga bw'okubulawo kwabwe kwa nsonga ate ensonga ezo ziri mu parliament. Olwaleero mu kwogerako ne bannamateeka okuli George Musisi ne Mukasa mbidde bagamba nti kino sipiika talina ngeri yonna gy'asobola kukikolamu ng'ayita mu mateeka. Ate ekirala ababaka bano bajja mu parliament batuula mu bukiiko wano plenary batatuula kati ogamba tate baliwo tulabye ababaka abamu ababulawo n'amala n'ebbanga tali mu parliament sipiika tagamba nkooti eno ngenda mugoba naye kaakati lwaki akitandikira ku bano. Seoze ndowooza nti obutateeka kitiibwa mu bintu bye bagamba nansonga ebyekalakasa ate ne bagamba n'agamba nti nja kubagoba kubanga kubatiisatiisa nti mukomewo nga gavumenti bwegamba abasomesa abeekalakasa tujja kubagoba naye tuyinza kubayisaamu lugaayo era nasabye akuli oddo lumuganya nti bwe baba nga palamenti ekyabatwala okwekalakasa palamenti ezze kwogera ku violations ezo n'ekifuula ensonga ekubiganyirako ebirowoozo ne bavaayo olw'okutiitirira bajja kubeera ate ensonga nabo babatwala bagiriddemu olugero. Amateeka ago gonna bw'ogagatta kizibu okubeera nga ekiragiro kya sipiika omu bw'ati kigasinga amaanyi. N'olwekyo Oweekitiibwa sipiika bw'abanga akozesa ekiragiro kye yeetaaga ate n'akebera ku mateeka amalala gonna alabe oba ddala obwo buyinza obw'enkalakkalira abeera nabwo. Kyo kitegeeza nti obuyinza bw'eggwanga obwa sipiika tebumala okubeera ng'asobola okugoba ababaka abo abatatudde mu kyemba naye ate nga mu committees. Bano bagamba nti sipiika bw'akola kino abeera alaze eggwanga nti naye mu kutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga akwata kisooka. Kibafulumya palamenti bali mu kulaga butali bumativu ku kutyoboola eddembe ly'obuntu okugenda maaso mu ggwanga. Kati ate Oweekitiibwa sipiika oba omumyuka ate bwe babanga nabo bagenda kugoba ababaka bano olw'ekikolwa kye bakola ekyokulwanirira eddembe ly'obuntu kitegeeza nti lisiti y'abatyoboola eddembe ly'obuntu bwe beebaddeko abantu 13 kati ate sipiika aba agenze mu kifo ekye-14 n'omumyuka mu kye-15 kyetutandyagadde singa baba bagenderedde okugoba ababaka mu palamenti. Liweebwa omuntu yenna mu ssemateeka. Ekiro ekyokubiri ensonga lwaki kuno kulinga kwekalakaasa ogamba nti tujja kujja mu ntuula zino ezaawamu zibayita plenary kwekalakaasa kulaga butali bumativu ensonga bagyogera ku fulo ya palamenti era waliwo sipiika eri mu ntuula. So sipiika wagamba nti tamanyi lwaki tebagenda oba tebamuwandiikira bakyogera ate abantu abagye baba bakimanyi lwaki yagamba nti takimanyi. Charity Ahimbisibwe omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu era nga munnamateeka agamba nti okuwamba abantu ne babasiba mu bifo ebitamanyikiddwa kikolwa kya kutyoboola ddembe lya buntu. Kati ekyo mawe kyeyabadde atugamba buli asobola ayingirewo agende mu palamenti yogera ku nsonga zino ng'ozikyusiza ku police level si eno gy'okubira embeekuulo n'osigala ng'oli bweru kyokka toyina ky'osobola kukola ki kukyusawo ye kyatugamba muyingireyo. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.